Olunaku lw'eggulu akakiiko k'ebyokulonda lwe kakomekkereza okuwandiisa abavuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga mu kalulu akagenda okubaawo omwaka ogujja. Omu ku baasunsudde olunaku lw'eggulu ye yabadde munnaNUP Robert Kyagulanyi Ssentamu, kyokka bwe yabadde agenda okwewandiisa abawagizi be balwanaganye ne poliisi mu bitundu ebitali bimu, naddala abo obwedda abali ku makubo nga bamulindiridde n'abo ababadde baagala okumwegattako okugenda naye. Mu kitundu ekimu poliisi yawaliriziddwa okukozesa omukka ogubalagala okusobola okubagumbulula. Abamu ku baakwatiddwa kwabaddeko n'omubaka wa Makindye West Alan Ssewanyana. Joel Ssennyonyi nga yakulira ababaka b'oludda oluvuganya mu Paalamenti ate era omwogezi w'ekibiina ki NUP ategeezezza nga bannamateeka b'ekibiina kyabwe bwe bali mu kuzuula omuwendo omutuufu gw'abantu baabwe abakwatiddwa ne mu budduukulu gye bali. Kubanga baayoleddwa mu bitundu eby'enjawulo, naye tukyagoberera okulaba nti abantu bano bonna tutegeera, kubanga baba batutte mu bifo eby'enjawulo, abamu tetumanyi baba batutte na ku zi poliisi oba baba batutte mu zi basement. Okusinziira ku poliisi, abantu abawerera ddala 79 be baakwatiddwa mu nnaku ebbiri ez'okusunsula abeegwanyiza obwa pulezidenti. Olunaku olusooka gye basunsudde Pulezidenti Yoweri Museveni ne banne babiri, twasobodde okukwatayo abantu 44. Bano babasanze baddala abasinga babakutte awo mu Kololo Ceremonial Ground. Olunaku yokubiri obadde 2 abasiibuusi ba mpisa gye twakutte bali 35. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Patrick Onyango ategeezezza ng'abakwatiddwa bwe babadde beenyigira mu bikolwa ebimenya amateeka. Obugambi maddala pikipiki, okukuba abantu, okunyagula amasimu n'okusala ensawo. Newankubadde guli gutyo, poliisi egamba okuwandiisa abeesimbyewo ku bwa pulezidenti kwabaddemu kusoomooza kw'amaanyi. Mu ngeri y'emu waliwo obutambi obulabikira ku mikutu gimugatta abantu nga booleka abasirikale ba poliisi ababadde bayuza ebipande bya munnaNUP Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekikolwa kino kyalese bannaNUP mu kusoberwa nga beewuunya olwa poliisi okulaga kyekubiira. Balinga abagamba nti aba NRM tewali buzibu bati mbe ebyabwe fe aba NUP tekikkirizibwa. Bwe tubuuzizza poliisi, mwana wattu naye evumiridde ekikolwa kino era nabo ne beewuunya ekyatanudde abasirikale baabwe okukola ekikolwa kino. Ng'ekitongole kya poliisi tukifumbirira nnyo, naye abakikoze ekyo bakikoze bo nga kinoomu, naye singa ekitongole kya poliisi. Kati okubamala ettumba abakyenyigiddemu bakuvunaanibwa. Baba badumira abo abakoze ekyo bagenda kulaba nti eyo mu bifo ebyo gye babadumira abadumirira ajja waliwo ekintu kyajja kukola gye tuyita administrative action, eyo okulaba nti basiza bakola kwabo abakoze ekyo. Poliisi wano weesinzidde n'erabula abeesomye okuyuza ebifaananyi by'abeesimbyewo n'okubitimbulula nga bwe bajja okuvunaanibwa nga balambikibwa mu tteeka erifuga ebyokulonda. Amateeka weegaali aga Presidential Elections Act ejja kukwata, ate singa bakukwata oyinza okusasula enkasi oba fine, oba bayinza okusiba nga tesuka mwaka gumu. Kati mwewaale. Naye n'abatimba ebipande nabo baweereddwa amagezi okugoberera amateeka naddala okubiteeka mu bifo ebituufu nga bwe baalambikibwa. Genda kutimba ebipande mu nnyumba y'omuntu oba mu kizimbe ky'omuntu, sooka afuna olukusa, genda osaabe nannyini nnyumba, nannyini kizimbe, anti ngenda kutimba ebipande by'ono n'ono, okkiriza oba tukkiriza, kubanga eri private property. Kati bannayuganda balinda kulaba abasirikale bano abasiiwuusa empisa nga basimbibwa mu mbuga z'amateeka.